essanyu Jjerere ku kyalo Kinvuunikidde ekisangibwa mu ggombolola y'e Busimbi mu munisipo y'e Mityana oluvannyuma lw'omwana ow'emyaka 5 Emmanuel Kayima eyali yawambibwa abazigwa abatannategeerekeka nga baagala babawa ensimbi ez'okumuyimbula era okuva lwe baamuwamba babadde bakaka bakadde b'ensimbi obukadde 80. Omwana ono asangiddwa mu kifulukwa okumpi n'amaka g'abakadde be nga mwe bamuggalidde wabula ekyessanyu tasangiddwa ku kamugo konna. Tubadde tulina abasirikale nga tulinako we tulaze ne batukubira essimu nti waliwo omwana azuuliddwa mu nnyumba. Wabaddewo omwami alima yawulidde eddoboozi ly'omwana ng'agamba nti mumpitire taata, muyite taata ajja antwale. Bakadde b'omwana ono bategeezezza nti abazigwa okuva lwe baawamba omwana bazze babakanda ensimbi ez'okumukumu nga bwe babatiisatiisa nga bwe bagenda okumutta singa tebaweereza nsimbi ze babasaba era waliwo ze babadde babasindikira okutaasa obulamu bw'omwana. Obubaka bwabadde nga atuweereza WhatsApp okusingira ddala nga aweereza bubaka busaba ssente nga naffe obubaka bwe tumuddamu tugezaako nnyo okulaba nga tusaba omwana amutulageko ku bifaananyi obuwiki abadde nga abituweereza n'otuweereza embeera y'omwana nga bw'eri. Oluusi agamba omwana simufunidde kyakulya n'omugala lwaki toguze nti sirina ssente ng'oluusi ssente tumugamba n'asika ku ssimu zaffe. Abazigu bwe baateekawo omutemu omunene bakadde be baatandika okuwanjaga era ne babasaba babakendeereze ku nsimbi wabula abatujju beerema okukkakkana nga basabye $50,000 okusobola okumuyimbula. Se ku nteeseganya ng'akomye miliyoni za ssente 5 naye ng'agamba nti tuzimuteere mu nsawo yajja kutuma omuntu azinone agenda asooka azikonfaaminge nti si bicukuli ate nti ziwera bulungi alyoka ateeka omwana mu vaani ebeeko weemusuula awo wajja tulagirira omwana tugende tumufune. Taata w'omwana Ssekyanzi Godfrey ategeezezza nti mutabani we asangiddwa mu kifulukwa ky'ennyumba emu ku kyalo Kinvuunikidde nga waliwo omukadde amuwulidde ng'alajana kwe kuggulawo akadirisa k'ennyumba era okuzuula nga ye mwana. Naye kyamukisa mulungi era Mukama mulungi, tuli basanyufu nnyo olunaku lw'olwaleero mwana tumusudde era tumwebaza tujja kumuweerezanga. Njagala okwebaza ne mukadde gwe sitegedde linnya asobodde okuzuula omwana oyo ng'ali mu nnyumba akaaba n'afaayo abalala bandi badde bayitangawo buyisi naye ye afuddeyo okubuuza owaaye gwakaaba gwani. Omwana n'ayogera amannya ge. Ye maama w'omwana Aida Ssekyanzi ategeezezza nti amawulire g'omwana waabwe okubula gaabatuukako kikeerezi olw'ensonga nti mu Mityana tebaalimu baali Kiboga. Twali wala nnyo Kiboga ne tukubira abaali ewaka essimu nga batukubira ne mutandika okunoonya omwana ne banoonya omwana twagenda tuukanga ekyamazima abatuuze bagezezzaako ku mikutu nga tusaasaanyizza amawulire buli wamu. Abantu ab'enjawulo omuli ne bannaddiini beeyiye mu maka gano okujja okujagulizaako abazadde b'omwana eyali yabula. Twebaza nti omwana azuuse nga mulamu naye kino njagala bane mukimanye nti ensi yakyuka okulaba nga bakozesa essimu y'omuntu ng'ate si y'oyo ne bakozesa ey'ono ng'ate si y'oyo ne kibeera kizibu nnyo mu kunoonya omuntu ng'oyo. Naye ku nkomerero olw'ekisa kya Katonda omwana Emma azuuse. Mukama waffe yeebazibwe. Ekyokuyiga ekikirimu tulina okuddayo okwekuuma nga bwe twekuumanga edda buli omu n'aba nga mukwano gwa munne. Tukyakola n'amaanyi okulaba nti abaali bawambye omwana ono tubakwata amateeka gabavunaane nga tweyongera okukubiriza abazadde okutegeera entambula abaana engeri gye batambulamu okugenda ku ssomero n'okuvaayo ng'era tubakubiriza nnyo bw'oba osobola funa omuntu omukulu akutwalira omwana ku ssomero ate amuggyayo. Doreen Nakajiri ne John Bagenda, BBS Telefina, Gamboze. Eddoboozi libadde lya